what I know nti Lwasa mukwano gwange ate ekimubeeza mukwano gwange kubeera nga ali independent tayagala kufugwa ebya public byefuga abantu muntu oyagala kulya sente zo public ate lwaki aziryawo oyagala kwambala saati ya green ate lwaki oyambadde saati ya green oyagala kusala bigoli lwaki mama yasaze lwaki asala ebigoli okumanyira kwa public kwatutuuka wano twakukoowa ffe tukyayagala public kutusalirawo nolwekizo kyekinjagaza Lwasa lwakuba ali awo ate ekirala egiment wange ali myaka gyange ali myaka 5 kati abantu bamwogera ate w'amaanyi okumanya w'amaanyi nalabye ku Facebook konna yaliko nessawo eno nagwe tuteesaako neera bannayuganda tulina byakukola kati tubeerawo nga tunyumya obwere tudisikasinga obwerere bwa Lwasa akabina ke kakula bwe kati kano kagira bwe kati abantu n'olabye ddala bannayuganda nga tuli bawansi nnyo gye tutuuse Mukama atukubye omuggo n'atusula mu basiru. Omulembe guno omubaka Muhammad sallallahu yagulanga nti mujja kugulaba nga bayita bwereere kati baba batandise okweexposinga abantu ku social media nga bali bwereere. So nsaba baddu ba Allah social media eno tugikozese bulungi insha Allah era Allah agenda kubitubuuzaako ku lunaku lw'enkomerero. Essimu eyo wagifuna wagikozesa otya? Ate saagala mumpozese nnyo because you fools lwaki neewozaako nti Lwasa biki what I know nti Lwasa mukwano gwa yasooka kumpa bulango ku TV yange katulanga event Lwasa events kiri ekifo kye Masaka club ye ekitegeera ate dango okuba kati nange nina bye ngenda okubanga ntunda mugundi ye mu club ye Masaka Zoliga Waraji jakubanga mutunda sinze ntunda Waraji mumanye nti mutunda Waraji kubayita Zoliga Waraji ajja ku market era agera kuba mulungi nnyo. So kakati relationship yange ne mugamba Lwasa oja kuntundirako Waraji wange bw'anaabazze ku market mtundeko mu club yo n'ebintu byo njagala ku brandinga n'abantu wawo ntekewo Zoliga Waraji ekintu kuba ndi brand ambassador that is it I have to brand that product ekintu kibenga kitambula bulungi. Nange Sheikh Yunus Kigere ku social media kwendi sisobola kulaba kafaananyi ngaako ate nenkongerayo eri omulala naawe akongeddeyo era oba osaasaanyizza. Nakugambye sijja kudisikasinga bwerere bwa Lwasa kuba sibumanyi nze sinze Lwasa ye yabagambye nti si ye muyise empologoma musima yagambye empologoma bampologoma nti eno wa black eno wa white obukono bwe butyo nti wabwa okugenda anagenda mu akatanda akafaanana ng'embwa akabadde akembwa akabakatanda kalinganga egundi omanye enkwale gye zisula akatanda bwe kabadde kafaanana Lwasa kati awo yasobola okusula. Naye akati ebibuuzo ebisinga mugende mu bibuuze Lwasa ye nannyini bwereere bwe mumwensibako bw'abagamba nti obwereere si bubwe nga mukita ate mukayanira ki nga obwereere nga mufuna omulala gwe munaabuwa olugwe mubadde mumubatiza abugambye nti obwereere si bubwe. Kati kiringanga nze kukwata bwereere bwange nemubuuza nti obwereere bubwo manyi bwe nakula manyi buli kimu kyonna megamba nti obwereere si bwange nta kitta ekiveeko musajja yaganye obwereere bwe yabweganye kyawedde anti mwagala bufuula nti bwe bubwe ye yabweganye. Nze ndi mukazi ndokentegeera obwereere bwa Lwasa maama nga twajjirwa bannamawulire ali mwagala ngenda ku kifuba mundise munganti obwereere bwa Lwasa bwamunyumira oba tebwamunyumira nze nkyogera nze katolu bwama okukyega okyogera ekyo nnyo obutwa nenfa nange nti mmanyi obwereere bwa Lwasa nja kunywa obutwa nfe mbaviire bwateyewumuzaako mwewumuzaako generation yammwe ey'obusirusiru n'obwana bwa Nuupu mwe n'obusirusiru obwo bali obwana mmwe buli ku Facebook mwewumuzaako bwe twewumuzaako nga tuva ku maapu leko oyo atukiikirira abeere ku maapu abeereyo kati sigwe mwagala okwogerako mwenna mwena muze kwogera kwano oba tali important Lwasa sigwe muliko muli ku Lwasa nakatobe we batunda bu TV bwammwe kati nze obwereere bwange bayinza buteeka ku TV n'empulira kiki mujje munkwate ne kakati sobola okweyambula munkwate obwereere bwange n'essaawa eno oba mulowooza nti obwereere bw'abantu kyekikulu ennyo mu nsi temujja ku blackmailinga abantu olw'okuba mubatiisatiisa okuba kuba obwereere
kikyenyo nze nkola byenjagala sikola bye mwagala bw'oba mwagala okukola byenjagala mufuuke nze mwetemeke emitwe mufuuke nze naye nze nange sijja kufuuka byammwe entalo za Lwasa n'abakazi roza zinagwa kati yagenda n'abasanguza ku Nabatanzi olutalo zinagwa kati amaalo ge bagamba ag'Emasaka olutalo telujja kuggwa kati neba byombuuza amaalo kitegeeza ki bwe musinga amaalo kuba temulina maalo waki munoonyereza omuntu private life ye muginoonyerezaako ki gweyo Alex baginoonyerezaako teri ku social media byonna bebakola mu NTV sigo biwaayo sigo tujjako buvidiyo bwekisusi n'obiwaayo mutusiriwairako amusajja mumuleke mumuveeko mumutee mumuleke abeere mu life ye mubeere mu life ye amwe naye abeere mu life ye naye akati mumufuda alina abaana balina abantu be nga muloka mumukola akola ebyo bye mukola senga abadde kitaawo nga gwe badisikasinga bati waliwulidde otya twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo atuwadde obulamu atuwadde obuwangaazi okuva mu korona oli ate era noono tukyaliwo naye nga tukanya dduwa za Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atutaasa ekirwadde kino omanyi ye Allah yatugamba nti tassa kirwadde nga tekiriiko ddagala era kibaako eddagala naye nga mu byo tulina kuyita mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an okuba tukiwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala abenga atugirawo ekirwadde kino naye omuddu ayataddeyo Lwasa bwe kibanga kituufu kye nalabye kubanga nange omutimbagano nguliko era ebifaananyi nabirabye naye enkozesa gye bakozesaamu social media nkyamu nnyo era abantu baweebudde bannaabwe mu ngeri ng'ezo era lumu nali ndi ku social media okwo nendaba omuwala student mu university emwe ye Nairobi nga omuvubuka ate olwamala omukozesa ate n'amussa ku social media nga bakuyita kwetema spare buli kimu kyonna nabe waffe wano babikoze babikola na ate omuwala n'amussa ku social media buli kimu kyonna kale embeera eyo si nnungi naye tusabe Allah abenga tutaasa embeera eyo tuteekawa abakkiriza tusaba Allah atutaase era twenyonyeze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga si kirungi eri abaana Adamu okuba nti omusajja ng'oyo oba omuddu wa Allah ng'oyo omwana Adamu ng'oyo oba muteeka ku social media si kirungi eno embeera eriwo gye tulaba etegeeza nti tuvudde ku Katonda waffe nabwe kityo mbasaba mujje basomere edduwa kiraga bulazi kubanga gwe engeri gy'olaba obwerero bwamuno n'obusaasaanya kiraga bulazi nti Allah wo wamuvaako temukyalina nsonyi temukyalina munsa nabwe kityo baddu ba Allah twesibe ku Allah subhanahu wa ta'ala mujje tubasomere edduwa twekwate ku kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani wamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam akasimu kange 0788 19 35 83 nkaddamu 0788 19 35 83 yesimu yange eyo insha Allah mujje tukwasaganye twegatte ne Allah twegatte wamu tubenga tulajanira Mungu subhanahu wa ta'ala abenga ajjawo byonna ebiri mu mulembe guno okutuusa naffe tulikola ki lwe tulimusinkana insha Allah Lwasa oyo mumulaba alina ssente buli kimu kyonna kyayagala kimutuukako naye abakyala abalina azivuga naye alina ebizibu ebyenjawulo ng'omuntu wadde alina ssente nti abakyala gwayagala gwakola ki gwafuna naye alina ebizibu nga ye ng'omuntu ssente n'amayumba mubiraba naye abantu babeera n'ebizibu byabwe mu dduniya babeera nabyo ssente azirina buli kimu katoyinza okusanga ssente azirina naye nga teyeebaka
nga yayogerwako buli dakiika ekibi kyogerwa buli dakiika ku social media yabeerako ebibi byogera ku ye omanyi omuntu bw'abeera mugundi bw'abeera ebimwogerako ate yazijjawa yazifuna atya n'otuuka ne balaga n'obwereere ne batuuka ne bakulaga n'obwereere bwe ate wateekwa okubeerawo ng'ate waliwo abamuli emabega abamutawaanya byonna bisoboka nga waliwo abali emabega abakoze ekyo. ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.